wali osabiddeko ekintu ne kigaana nokkiriza Katonda okuwa obufumbo omulimu omwana n'osaba n'osiiba n'olindirira n'okkiriza n'owaayo n'okola ebintu byonna ebyetaagisa naye gy'okoma bikola ebyo byonna embeera gy'ekoma okubeera embi. Njagala okuzzaamu amaanyi muganda wange si gwe asoose. Tulaba abatukuvu ba Katonda mu Bayibuli bangi, ngenda kuwaayo bataano bokka. Katonda ng'atuuka n'abasuubiza ekintu ne wayitawo ebbanga ddene n'alyoka akituukiriza, naye ebbanga eryo eryayitawo Katonda talibabikkulira, talibabuulira, tabalaga biki bye bagenda kuyitamu okutuuka akaseera kajja otuukiriza okusuubiza kwe. Kankireete bwe nti Katonda bw'akusuubiza wabeerawo akaseera akali wakati awo okutuuka w'anaakituukiriza, naye akaseera akali wakati awo takakulaga. Ye bw'amala okusuubiza yabeera amanyi biki by'ogenda okuyitamu, okunyigirizibwa kw'ogenda okuyitamu okutuuka w'anaatuukiriza ekisuubizo kye. Ebyo tabikulaga, kubanga singa abeera abikulaze oyinza obutakkiriza kubiyitamu. Kati kankulaga abasajja bataano Katonda be yasuubiza ate n'amala n'atuukiriza, naye nga balina okugumiikiriza okuyita mu kaseera ako. Babuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga koona kada ako gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe tuteeka lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri tubeera twogera ku mukwano. Onoonyezza otya omuntu omutuufu, okuumya otya obufumbo bwo. Naye ku lunaku olwokutaano tubeera tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Bw'obanga olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ne Bayibuli noonyaako ku WhatsApp namba yange, naye beera mugumiikiriza kubanga njogera n'abantu bangi ate tokuba. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Omusajja asooka bamuyita Ibrahim. Katonda yajja eri Ibrahim ng'alina emyaka 7 mu Lubereberye essula 12 olunyiriro lwokubiri n'amugamba Ibrahim, ngenda kuwa omukisa, ngenda kwaza, ngenda kuggyamu ezzadde, sooka otunule waggulu olaba ki? Ibrahim n'agamba nti ndaba munyenye. N'amugamba ne bazzukulu bo bagenda kubeera bangi bwe batyo ng'emmunyenye. Ibrahim n'akyamuukirira n'agamba nti ekyo nkitwala, ekyo kyange, nkinyweza mu linnya lya Yesu. Naye Katonda kyatamugamba nti wagenda yitawo emyaka 25 okukituukiriza. Ibrahim n'alindirira okumala emyaka 25. Mu Lubereberye essula ya 21 olunyiriro lwokutaano Katonda n'akituukiriza n'amuwa mutabani we asooka Isaaka. Naye emyaka egya 25 Ibrahim ng'alindirira yatuuka n'aggwamu amaanyi n'agamba oba Katonda yali annimba, oba yali anjubisa, oba yali asaaga. Munnaye Ibrahim bwe yatendewalirwa n'atuuka n'okuzaalamu Awusigaalo ng'alowooza nti Katonda yamulimba. Kati naawe waliwo akaseera Katonda wasuubiza ne watuukiriza, naye kagaapu ako Katonda takakubuulira. Naye gwe beera ng'okijjukira nti Katonda mwesigwa okutuukiriza ekyo kye yasuubiza. Omusajja owokubiri mwagala nnyo bamuyita Yusuf, Daddy's boy bwe mweyitira. Lubereberye essula ya 37 olunyiriro lw'omwenda Katonda yamuleetera ekirooto ng'alina emyaka 17 gyokka, nga baganda be bamuvunnamira ne bazadde be nga bamuvunnamira, ekitegeeza nti yali agenda fuuka mukulembeze waabwe. Kati bw'obeera nga gwe afunye ekirooto ekyo ogamba tumutende, nkinyweza, nkitwala mu linnya erya Yesu kyange. Naye Katonda ky'atamulaga nti wagenda yitawo emyaka 13 ng'ekyo tekinnabatuukirizibwa. Mu myaka egyo 13 ng'alina osooka ogendako mbuddu zabamusibeko ne mukomera. Singa Katonda yamulaga ebyo byonna byagenda okuyitamu, Yusufu nkiwa yandigambye nti siri mwetegefu biyitamu, kansigale nga bwendi, saagala fuuka mukulembeze w'abakulu bange. Kati naawe embeera gy'oyitamu yeekutwala ku ekyo Katonda kye yakusuubiza oba ky'osabira. Omusajja owokusatu bamuyita Musa. Bino binyuma. Katonda yajja eri Musa mu kuva essula ey'okusatu olunyiriro lw'ekkumi n'amugamba nti njagala ogende e Misiri oyogere ne Falaawo, ate abaana bange Abayisirayiri obatwale mu nsi gye nasuubiza jjajja waabwe. Kati nno Musa teyatenguwa, yasanyuka okubeera nti agenda kuweereza Mukama. N'agamba ekyo kyangu, ngenda bakulemberamu, tewali ttabbu. N'agenda n'ayogera ne Falaawo, ebyagenda mu maaso ffenna tubimanyi. Naye bwe baatuuka nga bamaze obbata, n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nti abange kati temukyali baddu, ngenda bakulemberamu nga Katonda bwe yaŋŋambye, ngenda batwala butwazi wano mu nsi Katonda gye yasuubiza. Katonda ky'ataabagamba nti bagenda kumala mu ddungu okumala emyaka 4, bagenda kulumwa ennyonta, ate
balina okusomoka n'ennyanja emyufu. Singa Katonda yabibagamba bandigambye nti tetwagala nsi nsuubize katusigale wano mbuddu, naye Katonda teyabagamba myaka 4 na biki byonna bye bagenda okuyitamu, wabula babisanga busanzi. Kati naawe Katonda takulaga byonna by'ogenda kuyitamu, wabula ayagala atuukirize butuukiriza ekyo kye yasuubiza, kubanga bw'abikulaga oyinza obutakkiriza kukwata kkubo eryo. Omusajja owokuna ye Dawudi mu Samwiri ekisooka essula y'e16 olunyiriri lwa 13, Katonda yagamba nnabbi Samwiri nti genda mu nnyumba ya Yese nonzeemu omu ku baana be agenda fuuka kabaka wa Isirayiri addako. Munne Samwiri n'agenda ewa Yese n'amugamba ndeetera abaana bo, n'alondamu Dawudi n'amuyiwako amafuta n'amugamba kati ofuuse kabaka wa Isirayiri agenda okuddako. Munne ekyatamugamba nti okuva olwaleero paka wonoogenda ofuuka kabaka wagenda yitawo emyaka 27. Emyaka egyo 27 ogenda kuyigganyizibwa, ogenda kulwana entalo, ogenda kwekweka mu ttale, ogenda kulumwa enjala. Ebyo byonna teyabimugamba, wabula bwe yamugamba nti ogenda fuuka kabaka ne bikomaawo. Ne batandika okujaguza nti ankoledde ebirungi n'ayimba, mu nnyumba yaffe tufunyeemu kabaka. Nga naawe bw'oyinza okusanyuka nga bakusuubiza ekyamagero, obanga waliwo Katonda kyakusuubizza, obanga olina kyokkiriza Katonda okukolera, n'osanyuka n'okkiriza nti Katonda agenda kikkolera, naye n'atakubuulira biki by'ogenda kuyitamu. Dawudi yayita mu ntalo, yalwana, yalumwa enjala okutuuka we yafuuka kabaka wa Isirayiri, naye nga bamufukako dda amafuta. Kati naawe beera mugumiikiriza, eyo embeera ejja tuuka ekome, ekisuubizo kya Katonda kibeere nga kituukirira. Omusajja owokutaano ye Yeremiya. Yeremiya essula esooka olunyiriri lw'okutaano lugamba bweti nti bwe nali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya, era nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nkutaddewo okubeera nnabbi eri amawanga. Agamba nti nkutaddewo okubeera nnabbi eri amawanga. Naye kyataalaga Yeremiya mu ssuula eya 37 olunyiriri lwa 15 lugamba bweti awo abakungu ne basunguwalira Yeremiya ne bamukuba ne bamuteeka mu kkomera mu nnyumba ya Yonasaani omuwandiisi, kubanga gye baali bafudde ekkomera, ne bamukuba nnabbi wa Katonda omulamba. Katonda by'ataamulaga nti bajja kukuba, bajja kuteekako mu kkomera, bajja kugaana, nja kugaana okuwasa, n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyatuuka ku Yeremiya. Naye ku nkomerero ya Yeremiya yafuuka nnabbi omu ku bakulu be tusomako abalina ebitabo ebinene mu Bayibuli, era nnabbi ow'amaanyi mu Isirayiri. Kale kati naawe embeera gy'oyitamu Katonda agimanyi, naye tekimuganda kutuukiriza ekyo kye yasuubiza. Bino byonna bye njogedde bitegeeza ki? Nti embeera gy'oyitamu oba gy'ogenda okuyitamu si ggwe wekka gwasooso giyitamu. Abantu bangi abagiyiseemu, bannabbi bagiyiseemu, naye bw'abeera nga Katonda ye yakisuubiza ajja kituukiriza. Olwo lugendo lw'olina okuyitamu. Singa Katonda yandaga byonna bye nali ngenda okuyitamu emabega, weewaawo sandikkiriza okukolerera emyaka 7 nga tebakusasula, naye byonna nga bimpagala okubeera leero kyendi, ate na kati embeera gye mpitamu nzikiriza bulungi nti nno eri mu kumpagala ku ekyo Katonda kye yansuubiza kyagenda otuukiriza eri obulamu bwange. Kati naawe guma nywera, bw'abanga Katonda ye yakisuubiza mwetegefu ate mwesigwa okituukiriza. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange. Amanya gange nze Lukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, sharinga video eno oba oliawo erina omuntu gwegenda okuyamba. Tunaddamu ku lunaku olwokubiri. Mbaagala nnyo, Mukama abawe omukisa. Yesu akwagala, gwe atannalokoka. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tunaddamu. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.